bamawulire abazze wano lwaleero mwebale nnyo okuwagira kikiiko kebyokulonda buli kaseera tuba tulina ebitwagala okutegeeza eggwanga ebikwata ku biki bye tutambulirako era mukola omulimu munene njagala kubeebaza ab'amawulire olwaleero twayise olukungaana luno okusobola okutegeeza eggwanga wabwe tuyimiridde biki bye tutuuseeko biki ebigenda mu maaso ate ne biki bye tusuubira nga tugenda nga tutambula nga tulindirira okulonda okwa omwaka guno 26 bitwakatuukako bitwakamaliriza kwe okulongoosa ebifo bironderwamu ne polling stations enkalala z'abalonzi twamala okukola omulimu ogwo twazitereeza twatandika n'okulonda kwa special interest groups kati kaweefuba waliwo kati ne twamaliza na okusunsulamu abagenda kwesimbawo mu bifo byonna kuviira ddala ku pulezidenti kutuukira ddala mu bifo bya gavumenti z'ebitundu ku bye tukoze ebivuddemu kwegamba nti bye bino districts zetulina kati mu Uganda ziri 146 amasaza 312 constituencies za parliamenti 353 amagombolola oba towns oba municipal divisions 2,191 emiruka 1,717 ebyalo 7,214 polling stations 5,739 abannayuganda abalonzi abali ku nkala z'abalonzi bali obukadde 21 emitwalo 6,891 kwabo abalonzi bonna abakyala be basinga obungi abakyala bali bukadde 11 emitwalo 34,729 abaami bali obukadde 10 emitwalo 33,462 twagala okunga abalonzi bonna obakubiriza nti ku lunaku lw'okulonda muveeyo mwenna mukozesa obuyinza bwamwe bwabaweebwa mu ssemateeka mu biseera ebitali byawala tujja kuba tuweereza akapapula akatuyita voter location slip akaliko amanya g'omulonzi ne polling station yagenda okulonderako kwegamba ku lunaku lw'okulonda aleme kusooka kwetooloola agenda ku polling station eno n'adda eri naye amanye nti bwenva waka polling station eri gindi tujja kuba tukozesa abantu baffe abali mu bitundu byonna by'eggwanga aba supervisors abali ku miruka n'abali ku magombolola n'aba district election administrators mukaweefuba ono okulaba nti buli mulonzi yenna afuna akapapula ako twamaliza okusunsulamu abeesimbyewo omukutwalira wamu twafuna emitwalo 8,397 ba candidates abeesimbyewo kuviira ddala ku kifo kya president n'okutuukira ddala ku bakansala b'amagombolola ebifo byesimbyewo biri 45,555 naye ekyomukisa omubi waliwo bannaffe bambi abavudde mu bulamu bw'ensi eno nga bamaze okusunsulwamu nga ba candidates amateeka gatugamba nti candidate bwafa ng'okulonda tekunabeerawo akakiiko kebyokulonda kalina okuteekawo enteekateeka nomination empya oba nomination okujjuza ekifo kyo candidate afudde naye bali abaali basunsuddwa ku kifo ekyo nga bakyali balamu tebajja kuddamu ate okusunsulwamu nedda
ebifo bino biri mu Kasanda tulina ekifo kimu, Chairperson w'eggombolola Kabonga tulinayo omu eyali yeesimbyewo ku kifo kya abakadde. Bududa tulina ekifo kimu kyali kyesimbyewo ku bwa kansala w'eggombolola. Kwaniya wali ekifo kimu ky'omukyala wa kansala wa district. Nakasongola naye waliwo ekifo kimu ky'omu kansala w'eggombolola. Sironko naye waliwo ekifo kimu kya kansala omukyala kansala kirira abakyala ku ggombolola. Ne Tororo waliwo ekifo kimu ekya omukiikize w'abakyala kansala ku ggombolola. Twagala okubiriza abo bonna abaagala kwesimba mu bifo bino ngu ennaku z'enkya 27 na 28 omukolo guno bwe gugenda okubeerawo, enteekateeka eno bwegenda okukolebwa mu bifo ebyo, si ggwanga lyonna naye wali mu bifo bye tumaze okulanga era twamaze okutegeeza ba district administrators abali mu district okutegeeza abantu bonna mu district wa Mugombolola nti ekifo kino bwe kiri abaagala kwesimbawo. Nga bwe twalambika nti ennaku z'okulonda twamala zitegeezebwa, naye twagala kubajjukiza kulonda ku bwa president genda kunaba member of parliament kulina kubeera lunaku lumu ng'ennaku 15 mu mwezi gw'olubereberye oba January 26. Conference oba olukungaana olw'okulonda olw'aba abaliko obulemu okulonda abakiikize baabwe mu parliament olujja kubeera ngu ennaku 19 mwezi gwa January. Ate okulonda ba councillors abakulembera special interest groups abavubuka aba older persons n'abaliko obulema ku Magombolola Town Municipal Division lijja kubeera ennaku 11 n'ebirala nga bwe mbinyonyodde. People saying akakiiko k'ebyokulonda tutulinamu bwesigwa laugh until I can't laugh anymore. Omuntu n'ava ekwene, omuntu n'ava ekarenga, omuntu n'ava simanyiwa ebundi bujo najja n'asiiba wano olunaku lwonna babadde basiiba wano kuva ku makya abalanga tubawuliza ssaawa 4 z'ekiro. Lwaki? Kubanga kakiiko kalinamu ki obwesige, amanyi nti ensonga zaabwe tugenda oziwuliza bulungi. Era walimu abamu baavaayo ne batugamba ne batwebaza ne bagamba ekisooka njagala kubeebaza akakiiko mutuyisiza ng'abantu kyetubadde tetusuubira. Banange nyensunako nyensunira ddala. They appreciated that we handled them well, we listened to their matter, ne tubamwaganya tubadde tugezaako bambi n'obalabirira ntubakokulya kamere katonotono, so that because these are our Ugandans, this institution belongs to the people of Uganda, we must portray positive image. So when one individual comes up and shouts akakiiko titukakkirizamu ebyo bibyo naye bannayuganda basinga obungi batulinamu obwesige era kye kitututeetera tutambula nga tujaganya kubanga bannayuganda batuteekamu obwesige.